ongerako endala ne zeetuma ku zinne waazo, naye ng'ate buli jjinja liriko erinnya ly'omuntu, wadde ng'ali eri wansi ensi emaze okuvuunikwa, mesegi y'ekibonerezo yali ng'emutuukako. Allah kyava agamba, musawwamatan 'inda rabbik wama hiya min adh-dhalimin biba'id. musallamatan 'inda rabbika, buli jjinja lyaliko obulambe bw'erinnya, ng'erinnya eryo lyawandiikiddwa kuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ako kabonero kakulu akakulaga nti buli lw'ojooka Allah erinnya ly'alina mu fayiro gy'ali. wama hiya min adh-dhalimina biba'id, ekikolwa ng'ekyo eri abalyazaamaanyi ku mateeka gaffe wano ku nsi tekiri wala nakyo kikyasoboka okukolebwa mu ngeri emu nga bwe kyakolwa luli. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وإلى مدين أتتجندك مدين abantu baayo akhahum Allah yabasindikira muganda waabwe Shuaiban yali ayitibwa nabbi Shuaib. Qala n'abagamba ya qaumi bantu bange u'budu llaha musinze Allah ma lakum temuyinayo min ilahin asaanidde kusinzibwa gayruhu ataliye ate omulimu ogwamuleeta ye gwali ki. wala tankusu lmikiyala mulekiraawo okukendeeza emirengo ng'olina ekidomola ky'otundiramu nekyo suubuliramu. walminzaana muleke okutegula minzaali n'okuzizizika. inni araakum bikhayri, ndaba embeera yammwe simbi nnyo mutuuke okukola ebintu ebifaanaganako ng'ebyo. wa inni akhaafu alaykum adhaab, mu butuufu nnina okutya ku mmwe singa munaalemerako nti mwandifuna ekibonerezo yawmin muhiita, olunaku bwe lunaaba luzze, ekibonerezo ekijja okubeera nga kibabuna naalumanya ne saalumanya. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ويا قوم bantu bange, era njagala guno muze mugwejjeeko awfu lmikiyala, mutuukirize musera emirengo, muleke okubeera nga munyaga abantu wal minzaana bilqist, ne minzaani zammwe zibeerenga za bwesimbu. wala tabkhasu nnasa ashiyaahum, mulekiraawo okulyazaamaanya n'okukulupya ebintu by'abantu nga mubinyagira mu kutegula minzaani n'emirengo egitali mituufu. wala ta'thaw fil ardi mufsidin, muleke okubeera mu nsi muno nga mwejaabaatiramu mu ngeri y'abantu aboonoonyi, mwejaabaatiramu nga muwangaaliramu mu ngeri y'abantu aboonoonyi. ekyo mukikomye. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. بقية الله ebintu ebiri eri Allah ebyokubeerawo emirembe n'ennaku khairun lakum byebijja okubeera nga byebirungi gye muli in kuntum mu'minina, bwe munaabanga muli bakkiriza Allah ajja kubasasulamu ebirungi ebiri gyali ebyenkomeredde. wamaana alaikum bihafidh, naye nze sijja kgenda nga mbalondoola, wabula omulimu gwange kubatuusaako. alina omutima omulamu yeddeko, anaalemerako alejja kubeera ng'agwa ku kibonerezo. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا نبامغامبا يا شعيب وانغ شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. نبامغامبا وانغ شعيب eyensinza yo gy'oleese gy'otuga nti Katonda yagikuwadde erimu okusaalwa okw'olutentezi. Taamuruka yeekulagira nno annaturuka ma ya'budu abauna, nti tuleke bakadde baffe bakitaffe bajjajjaffe bye bazze basinza tuve ku by'ennono yaffe, awu oba annafala fi amwalina ma nashaa'u, eswalazo ze zikulagira nti tulekeraawo okukola mu maali yaffe bye twagala. Otwandise eswalazo zitandise okuwaganya zituyingiridde ne mu maali yaffe, otandike okutuzizika tuleke okukola mu ssente ezaffe ze twekoledde bye twagala, oyingire ne mu minzaani n'emirengo. innaka la anta alhalimu, oli wakisa weebale. arrashid, alabika nti oli mulungamu okutusinga, oli mutegeevu nnyo okutusinga. Osobola okuyingira mu maali gy'otaakola, osobola okuyingira mu minzaani z'otaagula,
otulagirire nti nno tusaanidde tubeere nga tuziyimirizaawo mu bwesimbu. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال ناغamba ya qaumi bantu bange araitum njagala mumbulire mulaba mutya in kuntu ala bayyinati singa mbadde nga ndi ku bunnyonnyofu ddala min rabbi nga bye mbagamba mbijja wa mulezi wange Allah warazakani minhu rizqan hasanan nga Allah subhanahu wa ta'ala angabira okuva gyali riziki ya halali nnungi wama uridu nga ate nange saandyetaaze an ukhalifakum njawukane nammwe mbasomese kirala nga ate nkola kirala ila ma anhaakum anhu ku ekyo kye mbaziyiza okukola. Saagala kubeera nti nkibaziyiza ate nze nkikole wabula kye mbaziyiza nange njagala kubeera nga sikikolera ddala. In uridu illa al-islah sina kye njagala okujjako kulongoosa mweyisa obulungi Allah sobole obbasiima mastata'tu nga bwe nnaaba nsobodde kye nnaaba sisobodde nja kubakwasa Allah. Wama tawfiqi illa billah tekuli okuluŋŋamizibwa kwange ku byenjogera okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala nange yampa ne nsobola okubeera nga omuntu mutuusaako ekintu n'akitegeera oba n'agaana. Alayhi tawakkaltu ku Allah kwe neesigamidde wa ilayhi uniiba ate gyali gye nnyina okusembera mu ngeri zange zonna. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. ويا قوم بانtu bange la yajrimannakum shiqaqi saagala okunnejjako kubeere nga kugenda okubasuula awali obusungu bwa Allah nga mukoze ekyo Allah kyatayagala. Saagala okubeera nti munnejjeeko temuwuliriza bye nsomesa nti ekyo kibaleetera okubeera nga muwandiikibwako ekyonoono nti mweyisizza bubi. An yusibakum sikulwanga mugwa ku muswiba olw'okunnejjako ne mutawuliriza bye ŋŋamba ne mweyisanga mmwe bwe mulabye nga bwe mwagala mu ssente zammwe. Saagala okubeera nti okuneeza ontowalizaako nti kujja kubaleetera ebizibu. Gamba nga mithlu ma asaba qauma nuhin mwandigwa nga ku byagwa ku bantu ba Nuh au qauma hudin oba ku ba Hud abaad au qauma salih oba ku bantu ba Salih abathamud wama qaumu Lut minkum bibaid ate siraba nti n'abantu ba Lut bwe muba mutunudde ennyo siraba nti bawala nnyo ku mmwe baawano bajjo bazikiridde mulaba. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. واستغفروا ربكم mwegayirira omulezi wammwe Allah thumma tubu ilayhi oluvannyuma mwenenye gyali. Inna rabbi mazima omulezi wange Allah rahimun ayina ekisa kiyitirivu waduudun ate mwagazi w'abaddu be. Singa yali tabaagala teyali badde nga ŋŋamba mbaleetere ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala mukole. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قالوا nebamugamba ya Shuaibu wange gwe Shuaibu webituuse kaakati otulemeddeko nnyo ma nafqahu tetukyategeerera ddala kathiran mimma taqulu ebisinga obungi kati ku byoyogera tetukyabifuna tetukyakutegeera enjogera ze zisinga obungi ebigambo byoyogera tetukyabitegeera. Wa inna lanaraka fe tukulaba fiina dhaifan nti muffe oli munafu tolina kyosobola kutukola. Walaula rahatuka naye singa si bantu ba kikaakyo larajamnaaka twalikubya amayinja mu lujjudde. Wama anta alaina biazizi tukakasa toyinza kutulemesa oba toyinza kutuwangula. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط.
qala n'abagamba ya qawmi bantu bange rahati abantu abanga ab'ekika kyange azzu alaykum be mulabanga b'ekitiibwa gye muli be muyinza okukwatibwa ensonyi so si Allah minallahi ne muleka okukwatibwa ensonyi n'okulaba nti abantu bange be mukwatiddwa ensonyi obutantuusaako bizibu so si kutunuulira Allah nti yayinza okubaleetera obuzibu watakhaztumuuhu waraakum dhihriya musazeewo Allah okumuteeka emabega wammwe ne mumusuula emabega w'emigongo gyammwe ne mukulembeza abantu bange nti be mutidde Allah ne mumukasuka emabega w'emigongo gyammwe temumutya inna rabbi mazima omulezi wange Allah bima ta'maluuna muhiita bye mukola byonna yabyebulungulula dde era abimanyi nti tebisaanidde kubeera nga bikolebwa y'ensonga lwaki antumye mbagambeko ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ويا قوم bantu bange i'malu ala makanatikum mukolenga buli omu bwe yalisobodde okukola mukolenga buli omu bw'alowooza mu ndowooza in'amaanyi ge inni amilun nange ngenda kukola ekyo kyenda abantu kyekituufu kyokkola sawfa ta'lamuuna naye bujjakko eri nkya muli kimanya man ya'tiihi adhaabun yukhziihi ani agenda okujjirwa ekibonerezo kimuswaze waman huwa kaadhibun ani ali omulimba wartaqibu mulinde inni ma'akum raqibu nange ndi wamu nammwe ninda kye kinajja maaso Allah subhanahu wa ta'ala kyajja okubaleetera mu kirinde naye bwe kinaaba kizze mujja kubeera nga mukiwulira nti ddala mu butuufu mwe mubadde abakyamu ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين ولما جاء أمرنا اكتاجر تفو بشامر كجا نجينا شعيبا طاونا شعيب والذين آمنوا معه برحمة منا n'abo abaali abakkiriza wamu naye nga kyali kisa kyaffe na kusaasira kwaffe wa akhadhati alladhina zalamu sayha abaali abalyaza amaanyi Allah yabaleetera oluboggola fa asbahu fi diyarihim jathimin ne bakeesa enkya nga bali mu mayumba gaabwe bagudde eri emirambo egiwedde emirimu كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود كأن لم يغنوا فيها nga balinga abatabeerangako ku nsi kuno nga beeyagala alaabange bu'dan okubeera ewala n'ejjana ya Allah limadiyana kyatuukirira abantu b'e madiyana kama ba'idati thamud nga Allah bw'atyo bwe yateeka ewala n'ejjana ye abantu abaali abasamud ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد أرسلنا مزمتواتما جولي أبلام موسى عليه السلام بيافايو مماني سوى ولنيو بآياتنا نتموه بيامagero byaffe yaleeta omusota omuggo ogwafuuka ng'omusota omukono ogwayakayakananga ng'omwezi Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwa n'ebyamagero ebirala ebiri mu surati al-A'raf Allah nga batugamba 9 ayati byali biwerera ddala 9 Allah subhanahu wa ta'ala n'abireeta nga bye bigenda okuyimirizaawo ddala okukakasa nti omusajja oyo avudde eri Allah osultaani mubiin ne tumuwa ne ensonga zeyali alambulula obulungi ezaali zisobola okumala omuntu okutegeera nti ddala mu butuufu aliva eri Allah ila firawuna wa malaihi fattaba'u amra firawuna wa ma amru firawuna birashid ila firawuna netumugamba agenda eri firaawo wa malaihi n'abantu be fattaba'u amra firawuna abantu baasalawo okugoberera kiragiro kya firaawo ebyaffe ne babisuula ettale wama amru firawuna birashid naye nga ddala mu butuufu tebyali ebiragiro bya firaawo nga byali bya buluŋŋamu wabula byali bibuzabubuza abantu kuba yali atuuse okubeera nga yeeyita Allah asinzibwa يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود yakudumu qawmahu agenda kukulembera abantu be yawma alqiyama olunaku lw'enkomerero abaali bamukkiririzaamu fa awradahum nnar abeere nga abatwala batokomokere mu muliro wa biisa alwirdi almawrud kifo kibi nnyo ekyo ekigenda okugendwamu ekiritokomokeramu abantu abeefaanana ng'abo وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة
بئس الرفد المرفود وأتبعوا في هذه لعنة أتكو بلام بوينسي بنو بليابو كابا ويريكرزاكي تشكولي مونت لعنة الله عليهم ويوم القيامة أتكو نكرو إنكم ريرونجي بنتو بما زوكو بيرانغا بيتو سماسوغا الله بئس الرفد المرفود mubutuufu eriba ntanda mbi nnyo eyo gye baligenda okubeera batwalibwamu okunywa ku bibonerezo ebikaawu. dhalika min anba'i al-qura naqussuhu alayka minha qa'imun wa hasid. dhalika ebyo byatunyonnyola min amba'i al-qura ge mawulire agamu amakulu agalinga mu bibuga bye tuzze tunnyonnyola nakussuhu alayka tubikubuulidde ne tubikuttotolera bwe byajjanga ebya Ad bwe byajjanga ebya Thamud ebya Firaun ebya Nuh tuzze tubikubuulira minha nga mulimu ebibuga qa'imun ebikyaliwo olwaleero ebiina ebisigalira byabyo byosobola okugenda n'olambula n'olaba obuyinza bwa Allah bwe bwali wa hasida ate mulimu ebyagenda ne bitokomoka ne bibeera nga byo bizaaye ne biviirawo ddala. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وما ظلمناهم abantu abo sife twabalyazaamanya walakin zalamu anfusahum abantu abo beeryazaamanya nga bokka obutawuliriza kibasomesebwa fama aghnat anhum alihatuhum bakatonda baabwe be baalemerako nga babasinza tebaasobolanga kubeerako kibabayamba allati yaduuna be baali basinza min dunillah ne baleka kusinza Allah min shay'in tebalina kantu konna ke baali basobola kubateerawo basobole okubeera nga bawona lamma jaa amru rabbika bwekyabanga kimaze okujja ekiragiro kya katonda wo nti basaanewo wama zaadahum tebaabongera bakatonda abo ghayra tatbib okujjako okuzikirira n'okuzaawa n'okusaanirawo ddala. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. wakadhalika bwekityo akhidhu rabbika katonda wonno bw'aba abonereza bw'atyo bw'akwata n'amaanyi idha akhadha alqura bw'abanga asazeewo okukwata n'amaanyi g'ekibuga kyonna wahiya zalimatun singa kibeera nga kyeteeka awali obulyaz'amaanyi inna akhadhahu mazima okukwata kwe ng'abonereza alimun kulimu obulumi shadidun obuyitirivu. inna fi dhalika la ayatan liman khafa 'adhaba al-akhirah ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. إن في ذلك لآية mwebyo byonna bye tuzze tutottola bye tulomboze mulimu essomo ddene ku ggwe anaaba omukkiriza n'ogoberera nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti ojja kuwona nabali mu bungi bwabwe abatali bakkiriza mulimu essomo lyabwe nti mu butuufu obudde bonna balina okuzikirira nga Allah tafuddeeyo liman khaafa adhaaba al-akhirah naddala kwoyo omuntu atya ekibonerezo ky'olunaku lw'enkya dhalika yawmun olunaku lwe tukugamba majmu'u lahu nnaasu kwe tugenda okukuŋŋaanyiza abantu nasiisiwa abantu yenna okuva ensi bukyebeerawo mpaka wadhalika yawmun mashuhuudu olwo nno olunaku luyina okubeera nga tulina okulugendako awatali muntu yenna agenda kusobola kwebulankanya ku lwo. وما نؤخره إلا لأجل معدود wama nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Allah agamba tewali kituleetedde kulukeereya okujjako mpozi kiri kimu illa okujjako ensonga eryemu li ajalin ma'dud waliwo ebbanga eggere lye twateekawo nti olunaku olulina kubeera nga lujja mu kiseera gundi. yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idhnihi faminhum shaqiyyun wa sa'id. yawma yaati olunaku olwo bwe luliba luzze la takallamu nafsun tewali mwoyo gugenda kubeera nga gusobola okubeerako kye gwogera oba tewali mwoyo gwonna gugenda kufeenya illa okujjako biidhnihi nga katonda akkiriza omwoyo ogwo gubeeko kye gwogera. faminhum shakiyyun mulibeeramu abantu abaali nga ku nsi kuno nga ddala baccaamu era balituuka eri Allah nga baccaamu wa sa'idun mulimwamu abantu abagenda okuba ku nsi kuno nga baali beesiimu
omuntu ddala yali muntu mulungi ate ne ku akhira agenda kuba mulungi. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. Amma alladhina shaqu, naye abantu abo abaali ku nsi nga beeyisa mu ngeri enkyamu, bafinnaari abantu be bagenda abo okubeera mu muliro, lahum fiiha bagenda kubeera mu muliro ogwo nga bawulira gulina zafirun okuyinda, nga bawulira gulina okusinda okw'amaanyi. Lahum fiiha zafirun, balibeera nga bayina bo bennyini be balibeera bayina zafirun okusinda olw'obuyitirivu bw'ekibonerezo, wa shahiqun n'okuyiriitira. Waliwo okusinda, waliwo n'okuyiriitira, n'okuwulira nga obulumi buyitirivu, naye olw'okubeera nti omuntu awulira obulumi abaako engeri gy'asinda olw'obulumi obwo, so ng'ate ekiseera kituuka n'ayiriitira ng'awulira obulumi n'obubalagaze obuva eri omuliro olw'obujeemu bwe yakola. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. khalidina fiha balibeeramu emirembe n'emirembe, madamati samawati wal ardu, bbanga lyoyinza okulowooza eryenkana eggulu n'ensi lyeribaddewo, illa okujjako mashaa rabbuka, katonda wo baali bayagadde abaayinako la ilaha illa allah, ne babeera nga basobodde okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala abaddiramu. Inna rabbaka, mazima Allah omulezi wo, fa'aalun, yakola lima yurida, kyaba ayagadde nga bw'aba ayagadde, nga tewali asobola kumugamba nti okoze kyaki. Allah subhanahu wa ta'ala tukimanyi bulungi nti bw'alibanga ayagadde omuntu yenna yalinamu la ilaha illa Allah, naye nga yalina amazambi amanene, balimuteekayo ebbanga lyaliba Allah ayagadde, ate oluvannyuma ne bamwoza n'abeera ng'ayingira mu jjana. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. وأما الذين سعدوا, نيابا abayifuna omukisa gw'okubeera nti ku nsi kuno baalungamizibwa ne bakola Allah by'ayagala, fafil jannati, bagenda kubeera mu bulamu obw'ejjana, khalidina fiha, mwe bagenda okubeera emirembe n'ennaku, madamati samawati wal ardi, mpozi ng'ebbanga lyoyinza okugeraageranya ery'eggulu n'ensi bye limaze ku bulamu bw'ensi eno, illa ma shaa rabbuka, okwo kwoteeka ebbanga eddala Allah subhanahu wa ta'ala lyalibongerezaako ku eryo ly'omaze okutegeera ery'eggulu n'ensi bye limaze, nga lyebbanga lyalibongera ery'olubeerera awatali kufuluma, atwa'an, nga ekirabo ky'abawadde eky'okubawa ejjana, nga y'empeera Allah gy'abasasuddemu olw'okukabasana kwabwe kwe yasiima, ghayra majudhudh, etali yakubeera nti egenda kukutukawo, okujjako okubeera nti ejjana yalubeerera, n'ebyo ebirimu ebigenda okweyagaza obulamu bwabwe obw'omujjana tebigenda kubeera nga bikoma, okujjako emirembe n'emirembe. Amiina. Ekigambo ekyo singa tuba tukitunuulidde bulungi, ennyukuta eri mu kigambo illa ma shaa rabbuka, abamanyi singa oba okebedde mu kitabo ekya tafsiri ekyomumanyi ayitibwa al-Qurtubi, aljamiu li ahkami al-Qur'ani lil-Qurtubi, ekigambo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyakozesa nti illa ma shaa rabbuka, abamanyi bakyawukanamu enjawukana ezisukka 10, naye al-Farra, omumanyi w'olulimi oluwarabu, yagamba nti illa wano bimaana alwaawu, eri mu makulu g'ekigambo waawu, nga yakigeraageranya nti kigenda kubeera ti wama shaa rabbuka min az-ziyada fi lkhuludi ala muddati dawami samawati wal ardi fi dunya, nti ma ennyukuta eyo ya illa eri mu makulu ga waawu, nga kitegeeza nti okwo kweyongereza ebbanga Allah lyagenda okubongerako ku eryo ly'omaze okutegeera ery'eggulu n'ensi bye limaze, Allah agenda kwongerako ebbanga, ng'ebbanga lyalyongerako lyeryo ery'okubeeramu olubeerera watali kufuluma. Wallahu a'lam. Osobola okukebera ekitundu ekyo ku mujallad ogw'omwenda oba ku volume ey'omwenda, page 67, aljamiu li ahkami al-Qur'an al-Qurtubi, ne weeyongera okubeera ng'ogaziwa ku nsonga eyo. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من
قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص فلا تك في مرية weewala okubeera mu kubuusabuusa n'obutali mumativu mimma yabudu haulai mu ebyo abantu abo bye basinza tobeerangako obutali mumativu nti ddala mu butuufu bye basinza bikyamu mu butuufu bye basinza si bye bisaanyi